Saiso kulaba ane mchala nange saiso kusanga ngobuze beera yo lwamba nenye nokola ekisoboka sobola okuleeta sente zo naye wadde owulizidde mukyala munange wanyamba era sibuzaayo bubuna busente bwo nange webale nabannange era kale omutula kwati Katonda yanyamba bagamba okuwola kweterekera kale ate onzije kaguwa enjala bakaze mu kugundi kusomera ate katunatuula mu nyumba yesooka oleke kali akasajjako kali kaliwakoze kana akali kesembyewo Honourable kayitamu naye nekakola gali majani kusesaki lulimba ndi eyo ng'abantu kwereeta naye nga nange ensanyu genda nebboka ku byobutayi obukooti n'omanyi bwekebujja ndaba kuki Honourable omaze nodda kino bukyatukulonda kali kwekudda kalibu bannange kwekudda era amaze nekomawo mamukati tolina byokomawo naawe emyaka kino gyonna kwekudda okuva lwe twakulonda Honourable ye wasiibye otya wasiibye otya bulungi bw'obadde eyo neŋŋamba nina okuddayo mu bantu bange era ndowooza kyotuleetedde tunakwasaako ebiri yobula kindeese mwebale kunonda twakulonda wayitamu mwebale kuyiwawo omubiri twakuyirawo omubiri tewayitamu era nandikomyewo si gwaliko zaliko kati okomyewo naye ebbanga lino lyonna omuntu gwe twalonda tukuyirawo omubiri n'oyitamu ng'embeera eno nayo gye wagiraba bwe twakola Honourable noba nga wakadde mukadde ensonga eyo wabula balonda mbeewuunya sigwe weka agyogeddeko mugamba we tubalonda bagenda ne babeera eyo tebakomawo tubajjuza bujjuza embuto balya bokka ebintu ebyo bye njagala okusiimuulawo si bwendi si bw'oli era kyekikomezaawo gamba kyekikomezaawo kandaba amaddago maama wange omulungi obutamala budde kuba ndi mu kutambula neetoloola mu bantu bonna naye engeri tetugamba nti saagala kulya nzekka ambukati kwatira wano sooka okwatire wano kalungi okwekola kwokomyewo Honourable omulamba tuliire wamu omanyi bali bagenda ne baliira eri ate nze nguze nekolaki nekomawo tugamba bwe kalimu obutwa oza kutega mmese kanoko kadde bakuba bangi bakyaliyo Mukama Katonda Honourable byobiwanyi abalonzi bo bakyali bangi aye kati onootuuseyo kaliwo ndibyokwata mu kkoodi nga maye kasajja kalimu n'amagezi wajjambuna bubbanzi mukadde siri ebyo mwaboogera muga tujja feka lyera lyawekka wabula akula oli mukopi nawulira obusumu nakasama nakakuba oluwala ngamba toba kasasirawo ako kali keetagala tteke Tubalamusizza abalabi baffe aba High TV nga bulijjo tuba ne programs ez'enjawulo wabula olunaku olwaleero lwo lwanjawulo ate nga lusufu tubaleetedde omugenyi simanyi na kumanya engeri gye naakyogeramu naye nange bulijjo njagala omulabako wabula mu ddakiika ntono nnyo naaliyagadde asooka abeeyanjulire tuleke tumanye ekimuleese tumanye programu eyimiridde ku ky'olunaku lwaleero Sebo bannange musajja gwe oyina katemba kaakati olwo oli ku High TV soko muli obedda ndi ku TV ensi yonna ekulaba neba eri musakale eri naliyagadde nalisabye weeyanjulira abalabi baffe
obabuulira ekikuleese obabuulira ekyokola na buli kimu kyonna kye baagala okumanya kuba tugenda kufuna amasimu kyogamba n'eri ewaffe eri embaala eri mu Lusakala eri etuukayo. Oli ku High TV bannange. Taata wange omulungi, maama wange omulungi, kulamusizza ne ssenga wange ali eyo ebuduuda. Mwebale kundaba. Okay, abalabi baffe ba UBC. Mukulu, eno si UBC, eno High TV. High TV? Yeah, High TV. Okay. Abalabi baffe abalaba High TV mbebaza nnyo okuba ati mwekuumira ku mukutu guno. Amanya gange amatuufu nze Honourable Imoto Geto Omulonde. Akageto sikategedde naye tugende mu maaso. Tuka Honourable, abantu badde bakwesunga okuva lwe bakuwa akalulu nga baagala okukulabako bawulire biki ebikuvaamu. Jjukira omuntu ng'amaze okulonda aba ayagala amanye ki kyogenda otukolera. Kakati mukulu ki kyogenda okukolera nga ffe abantu, in fact especially abavubuka kuba wabasuubiza. Tokada kanebaza abantu abatulonda ne batuteeka mu ntebe nga seerabidde. Nebaza n'omukulembeze waffe. Nebaza abatuwa obululu ambi mwebale kukola omulimu gwa maanyi era twasanyuka nnyo. Mwatulaga obumu ne mutuwa akalulu nga tetulina kye tutaddemu. Ki kyogenda okukolera abantu ggwe nga ggwe? Ensonga eyo nkulu. Abalabi baffe kyemanyi bwe muli bulungi mutudde mukalidde mwagala kuwulira kiki kyenvaamu. Naye tweyama eri abatuuze baffe ba ghetto. Tugenda kukola ebyamaanyi, tugenda kukola ebyenjawulo. Sooka kaseera kubanjula ki olunaku lwajjo twavudde ne tugenda mu State House era twateeseza bingi ne tuteesa abadde balya kikomando ky'ebijanjaalo. Wanje sebo. So tugenda kusitulamu ku ddaala tetukyasobola kukiza omwana kulya ekikomando ky'ebijanjaalo buli lunaku. Ne tugamba at least mu week omwana alyengayo ku kikomando ky'ennyama. Lebo eba erinnya. Sokolindeko. Kyekikomando ky'ennyama kyo kigenda kubeera ku street nga kino ekyebijanjaalo bwe kiri oba. Era twayiseemu batuuze baffe ne tugamba kati abaana mubakolereyo omutindo omulala. Omanyi baali baloberamu kiri ogamba nti kikomando naye nga kikomando bijanjaalo. Tubisazizaamu. Kati mwagala kikomando nnyama. Lebo. Ekyo eteeka ne liita. Ne tuvaayo ne tugamba abantu. Gamba tetuganye. Twakozesa nnyo enjaga eno y'ebikoola. Honourable Simba wakati awo wennyini. Ogenda kulwanisa otya enjaga mu bavubuka kuba bannanga abaana abaggeto? Okay, enjaga mu bavubuka tetujja kulwanyisa, tujja kubakuba oba tubajjeko enjaga. Si bwe kiri era. Naye kye tugenda kukola twasazeewo ng'abavubuka baffe kukendeeza ku njaga y'ebikoola eno. Omuuka guno buli omwana wanywa omuuka ne gwigenda mu mutwe ate alowooza birala nnyo. So ne tugamba tugenda kukendeeza enjaga eyo. Kati tuleeta abazaala omwana eno gy'anuusa anuuseemuko obuwungu obwo n'eno y'empiso. Honourable bikususse Honourable. N'ekirala sokolinde. Honourable tugendeko mu bulango bwakama baffe tugenda kudda mu ddakiika 5. Kyaleseza ekyo ekikomando ky'ennyama. Honourable kakkana